Anything media. Hamba kulisayo mwenna basobola kubanga mulaba the earthquake week ewedde abengi basobola kubanga tetubaganyako ebirowoozo bingi olunaku lwali betugenda okubanga ate twogerako amanya musikola haja Abdullah kulwanga Anything media wetwogerera ku nsonga ez'enjawulo ddala ezo ezibaddewo mu wiiki tugenda kuba tukwata ku nsonga nnyingi olunaku mu wiiki eno yennyini akakiiko aka UCC akavayo ne kagamba nti ekyamazima tekayina bujulizi bumala bukakasa nti Honorable Francis Zaake Mutebi ddala ekibanja kyeyayitako ekya Twitter kyali kike ekiraga nti tebakakasa oba ddala yeye eyawandiika obubaka obwaliko bavudde nabeera nga bagamba nti Parliament kati yaddemba okuba nti emuggyako essimu yengeri yokajasobola okuba nga ate bakakasa ekibanja ekyo nti kike ng'essimu basobola okuba nga ate bagibajjako judiciary ensangi zino efunyemu ebintu bingi nnyo ddala ebizibu bangi batalisa okuba nga ate bakikubamu ebituli atwala bamale mabirizi gattako ne male mabirizi mulamuzi looyo mulavuddemu mutwe enamtikajjamu bagamba looya semakadde bavayo nabeera nga boogera bengi ku mulamuzi Sekaana era bali mukubanga bawera ennemba n'emisango egyo ekiri mu ggwanga lya Russia twagala kubanga tulaba nti Uganda ifewa wetukosebwa ng'eggwanga lya Uganda eyingira eddwaliro y'abaana tusobola twawuliddeko ebimu ng'abakulu balaga sayidi ki gye baali busobodde okuba nga ate baliko tetujja kubanga eyo tukitunuulira nnyo naye nga tugenda kubanga tutunuulira ku ekyo akanso tulinamu deputy mayor tulinamu bacouncillors abanansana division council yasobodde okubanga etuula bingi ebyabaddeyo abamu kuba NRM engeri bali nti batono balumiriza bamajority aba NUP okubeera nti bo basooka ne batuula wali mu kanso eyaabwe bokka bagambye nti kanso omu ku bakansala ziraba yavudde nabeera nga ate yeemulugunya katambi ako ogenda kuba nga ate okalaba ku fit media naye nga bano yo nnene nnyo ddala katandike ne kansala kwizera nsaba ombuulizeko akulaba wewaawo mukama wange twagala kulamusa abatulaba ku mukutu guno gwa fit media amanya n'eddoboozi ze kwizera Ronald nze kansala ate akiikirira abantu ba national abantu b'ekazo central zone 2 national division wiiki etambudde bulungi sofa ekyatambula bulungi naye nga era yeefugibwa nnyo Russia ne Ukraine amawulire yeefuze nnyo kosi tosobola kwogera wiiki eno nga bwetambudde notayogerako ku nsonga ya Honorable Zaake kubanga era eyongedde ebbanga lina okujja nga eyandika obuzina bw'enaalemu obaolyawo n'essiga eyo erya sipiika erikulemberwa sipiika yongedde okuwandika obuzina bwabwe n'enzirukanya gye badukanyamu ebintu ebisigadde tujja kubyogerako bisikale nga bona bwetulambise neyanzege musomesa wiiki ebitambudde eki wiiki bingi bitambudde mpozi abatukkiririzaamu ffe baani bafikiriza bannange mutulaze okwagala okulungi tusiima nnyo era tubeebaza muli b'amaanyi nnyo kubanga tutambulira mu mbeera eyo tufolowinga bane tulaba omwakazi obulungi ennyo ffe twasalawo tujja batiisiza era tujja kubeerawo mu mbeera yonna tulabe nga naddala omuntu oyo wa wansi omuntu oyo yeebuuza ki ekiddako tujja sigala tumuwa essuubi naddala ekibiina ky'empagira era ekiri mu buyinza that is NRM twebaze Richard erinnya lyange era nga bulijjo ndi munnabyanjigiriza director mulamba owa Creative Junior School ate era ndi mwogezi w'abakansala aba NRM ku kazowadde yonna abatayitamu naye ate kimusa ab'amaanyi kubanga tuli b'amaanyi nnyo era ensooka tuzikusa wiiki eno bingi bitambudde mpozi amawulire gatambudde nnyo naddala ku baganda baffe aba Ukraine okubeera nti bambi embeera sirungi egenda mu maaso naye nga tusabiragane tulabe twongere okukkiriza we yatutonda n'essodde ne tulabe ng'embeera eyo naye ekkuka mpozi sijja kulemererwa kuyisa awali kino ekyessanyu ekya parishimodo ebyo
yalonkingibwa Kawejulia waffe Yoweri Kaguta Museveni president waffe wa Uganda era yentambula era tuli ku ground ne bazannya abavubuka abavudde era bali mu kutambuza ensonga y'omukazi owadde yaffe tujja tambulira tujja kusomesa abantu bangi abatutuukirira era tujja kikusa ebeera ejjatambula bulungi mu ngero tuwuliriza tugenda bateeseza bulungi nga bulijjo era mmanyi mwe baffe era mwe bamanyi gye tuli tweyanza Amina tweyanzege ye kansala ndowooza akala mujaziwa omukulu asanywaali okay tweyanza nnyo Deputy Mayor council yo yatudde aba NRM be batono ebiteeso byabwe tebiyita neyanziza mugireta abalungi abatulabatunuabatuuliriza tubabuuzaako twebaza Katonda olw'okubeera nti twagiiseemu kakati kyali bulamu nze Seliva Brian Nabijjo Deputy Mayor wa National Division okusookera ddala ekyo kya kanso tulina ekizibu nti NRM yatuwa abantu ab'ekibogwe mu kanso ze tulimu kubanga bwe tumanyi nti caucus ekibiina kyonna kituuza caucus mubaolyawo mugenda mu kuteesa tubalaba nnyo bano naddala ab'NRM kuba balina majority parliament tebabawo kye baagala okuyisa mukama bwe nabatwala ekyankwanzi nebamala okuteesa ku kityamu so tebakola kirungi kiba kirungi yakola ya multipartism mutuula nemukifenga NUP tutwala kino ne DPU ne NRM wati mu kanso yaffe erinamu babiri ku bantu banamu abataano nabo baddemba okutula ne baba ne standi yaabwe nebagamba ffe tetugenda kikubawadde tuli babiri oba tugenda kukiwagira nolwekyo ekyo kiri nnomo lwakuba nti NRM yakuweereza abantu ab'ekibogwe mu kanso abatamanyi ate bemugoba mu kanso bemutakkiriza kuteesa ate be batono anti kyekyo ekibogwe kye balina tebamanyi code of conduct bwe tuyingira kanso tuba n'akatabo ke bayita standard rules of procedure tetugoberera nti era bannamawulire bano basobola okukiraba ababaddeko mu kanso nti bano be bantu sipiika ayogera ne bamuddamu ne bakola biki tebafollowing standard rules of procedure so kanso eyo nze Deputy Mayor naye kaabe Mayor taginaako control okuleka sipiika webetudde nolwekyo bw'okola ekiri against standard rules of procedures of course sipiika akugoba kati olwokuba nti bakibogwe tebamanyi kyakukola ensonga lwaki oba oli abo ate bakyagobwa nnyo mu kanso okuleka nga bakompliance nebamanyi ekituufu kye balina okukola. Amina wiiki ekutambulidde etya? Wiiki ebadde nnungi nnyo mu Uganda tetufunyeemu nnyo challenges ziryawo okuleka amawulire agabutikidde ensi yonna ge ga Ukraine ne Russia gy'amazima olutalo olwo lugenda luaffectinze ensi zaffe zonna tubadde tukyali kaaba gw'amafuta kubeera waggulu naye ate era n'essuubi ly'okukka olw'olutalo luno tulaba nga lyeyongedde okukeewa oba ttono olw'embeera eriwo nga bwe tunaayongera okukidisikaasingako gye tujja tukyalina challenge ng'ensi era simanyi oba bannange bakiraba batya naye nga Uganda ekimu ku bizibu bye tulina essaawa abantu baffe babonaabona ebintu byonna birinnye ebbeeyi sukaali sabbuuni tebikyagulikako mu Uganda wano nolwekyo tulina obuzibu simanyi bamukulu tumwebaze banokibabuuleza bwamu neyanza Amina neyanzanya teyanziike Deputy Mayor kanso yasobodde okuba ng'etuula era nga ebimu byasobodde okuba nga bibeerayo ojja kuba ng'obiraba ku media bigenda kuba nga bibeerako era ebimu byatandise okuba nga ate bifuluma ab'emulugunya nabo Deputy Mayor asobodde okuba nga ate abogerako katugendeko bannaffe aba FDC omanyi nti bw'oyingidde soose kulowooza nti olabika wagenze mu people power naye ate bwekutunuulidde ekyamazima nendabira ddala front sijja kuwaayo neyanza ekumpa omukisa guno erinnya nze Sedi Watwaha kansala tudde Kado Central 1 musajja wa front ewa FDC okusookera ddala saasira baganda baffe fano gyaffe banyinaffe bamuma baffe abali e Ukraine
Nenkomawo wano ewaffe Uganda nensaasira bannansi bonna okutwaliza awamu. Naye ne mbajjukiza nti lino eggwanga lyabwe era bannayuganda lino eggwanga lyammwe muvunaanyizibwa kyenkani okusitukiramu mumalire ensi yammwe Uganda. Omuwendo gw'ebintu mafuta, sukaali, sabuni yagula nusu kanaana, sukaali yagula 10. Kikwewuunyisa ng'omuntu akola gye tuyita mmere ya leero bamuwa 10 naye sukaali 10. Sijja kwerabira tuludde ebbanga nga tugamba nti ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu Uganda biri. Kikwewuunyisa nga akulira eddwaliro ekkulu eryamulago miliyoni n'emiliyoni omukadde n'omukadde bindamu ndi mukwanjula nakubadde ekyasi n'oyanjula tewalade miliyoni n'emiliyoni omuntu omu n'azitwala eziri mu buwumbi. Kyewuunyisa era kyeraliikiriza eggwanga lyaffe. Naye ekisinga okweraliikiriza ennyo kwe kukwata obuyanzi, kwe kukwata obwennyanja obuto. Ebyennyanja ebyo ebyennyanja binene ngaali kyennyanja ki bingi nesijja kwogera muno. Mwe muli minisita w'ebyobulamu, mwe muli minisita omuwabuzi wa pulezidenti ku byobulamu. Oyo yali akwandisobola okukwatibwa kubanga ekyamazima ggulu yenna ali mu minisitule y'ebyobulamu. Bw'omala okuleeta omuwandiisi omukulu n'oleeta minisita n'omuwabuzi wa pulezidenti ku byobulamu ebadde obunkatiza minisitule y'ebyobulamu. Teri mulala. Ekirala kinsobola okugamba nti twabadde mu nteekateeka gyo nga front era bingi twabitongozza era mutulindirire tujja. Tuli mu nteekateeka ya kununula nsi yaffe Uganda eve mu buwambe twefuge mu ngeri y'okwefuga kubanga ekituufu kiri nti twaweebwa okwefuga naye bannayuganda bannaffe batufugira mu nkola yamutwala tetwefugangako neyanza teyanza. Biki ebyo osobola tuwayo ekimu bimwayisizza oba munaabitulagako kimu ku kimu nga bifuluma? Ng'era bajja omwogezi wa National Division mu PFT ate era ndi mwogezi wa Nansana Municipality mu PFT ate naze coordinator wa Kazo Ward mu PFT. Kyamazima tufumba bingi naye twagala nnyo tuddule ebiyidde. So ebingi byagenda bimanya mu maaso awo. Amina. Tweyanze eri ekansala tupi kansala twaha katumwagaliza okubeera nga ati kyaluubirira Mungu akimuwa. Tugenda kuba ntugera ku bintu bingi naye nga obadde tukuyisaawo kukyemulamu mbadde njagala kumwandiza kati figures omukulu senene yabuse nazo. Omukulu yabuse ne biliyoni 28 biliyoni Ugandan shillings naye nga biliyoni embweki ebeeramu obukadde 10. Kakati akakadde kamubwe kati kabeeramu emitwalo 10. Kati moderator nyalokereko mwaleti yawo abe emitwalo egirimu olyokomanyi obuzito bwa ssente omukulu sebo bibeera bisawo na bisawo. Amina teyanzege ebyo biri mu ddwaliro ekkulu ery'emulago. Bingi tugenda kugenda maaso okugoberera story era bwe tunaaba tugituuse weri tujja kuba tutandika okuba naye tugifulumya bulungi. Ozikirize second mukazi wadde obuuza omukulu ekyennyanja ekinene yawe naye kasita kizeemu muleke. Amina katandike ku nsonga ya Honorable Francis Zaake Mutebi. Ekyamazima abantu bonna abasinga bo bagamba nti balowooza ekibanja kiki ye nga y'omuntu tanaba kuvaayo kwewakana n'ekibanja si kyali naye ate obujulizi tebonnabaawo bulaga nti kiki awo wenyini twagala kuba nga tutandika ne banafa ba NUP akansala kuzina. Honorable Zaake bw'avaayo n'alaga nti ekibanja si kiki abaayagala kuyitawo ku musango kitegeeza omusango mukutte. kakati gweyanzanye mukama wange nga sinaana kutuuka ku nsonga Honorable Zaake zikiriza kuba budde wange buno kuyisizeewo nti emabegakaawo waliwo omukulu
tera mu ministry bamuyita nedda njaga tutaleke ku nsonga ya honorable zaake nzija mukweta butereevu nedda totuuka tutandikire ku honorable zaake tutandikire ku honorable zaake naye ng'era tekijja kujjawo nti ekituufu tekirina buzibu honorable zaake kyalabika ddala nti ensonga emugoya kuba komishona si yakuvuma oba kutyoboola deputy speaker kubanga kirabika kitya nti ne mu mbeera yonna egenda amaaso nevaayo embeera eyitibwamu okujja omuntu mu kifo mu palamenti wabeerawo amateeka gagobererwa naye kyanaku nti n'amateeka ago tegagobererwa ekyo sinalo kiba ekyokubiri nzija mukama wange ekyokubiri honorable zaake bwe bamala okugamba nti yavoola bamujja nako n'abakuumi bamukuuma abamuweebwa no ssemateeka kubanga si abamuwe ba gavumenti bawulamuwe wa ssemateeka awo nno kiraga ki kiraga nti bamwetaaga bubi nnyo okuba nga tali kakiikaawo era yensonga lwaki nti abakulu abava mu UCC webagambye nti bo tebalina bujulizi bwa mukunala bulaga honorable zaake ekibanja kiki obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo nti honorable zaake bwavaayo naye neyeegaana ekibanja kitegeeza omusango gumussemu nedda ssebo era nze nsobola n'okumuwa amagezi wano abasobola okundaba ekibanja ekyo akyegaanira eddala kubanga ekibanja ekyo kiyitibwako ebigambo oba olyawo bituyamba nga erimpi ate era kyalabise edda kiri automatic nti gavumenti ya Museveni teyagala honorable zaake commission tutegeeragana ekibanja bwakyegaana alimba oba batalimba anti waliwo n'okulimba we kwetaagisiza kati essaawa zino okulimba kwetaagisa mbuuza kutya kubanga eno yokka yekyasi yokka gyetusigaza actually nga bannayuganda okubanga tukyalina omuntu ow'ensakakiika kubanga kyalabise lumu nti awatalina musango kuba fenna tewaliwo tukimanyi nti honorable zaake talina musango naye gavumenti egenda maaso n'okumupa security waba talina musango lwaki aliyo anti kati kyekino kyenkugambye nti system embeera gavumenti mwetambulira oba oliawo yekuletera okolaki kikiri ne kakwenza kyeyagamba nti yafukamira neyetondera muhoozi ng'ali mu safe house n'omuntu ekyalinga naye tiyamwetondera kuba nti yali yamukolako ensonyi yamwetondera okutaasa obulamu kitegeeza naye yalimba tutegeeragana so tukkiriza nti honorable zaake omusango yaguzi talina musango naye obutaba na musango abakulu abali mu buyinza ate baagala okukozesa obutaba bwe na musango okuteekawo omusango olwokuba balina systems bwetutambulira so kulwa bulungi Bannayuganda nze nzikiriza asobola ekibanja ye kati n'ekirala olina bugakafu kigwe ekiraga nti ekibanja kiki kubanga omuntu asobola okucreatinga account ku Facebook ne ku Twitter akoliko ekifaananyi atwali wano wiiki ewedde tewakiwakali anti kati UCC evuddeyo kaffe tuli bakugumu ebyo naye nkakasa naawe omanyiko ku sekitule ekitono okikkiriza nti omuntu asobola okuteeka obubaka obw'ekibanja ku kibanja nga si nanyini kyo UCC yavuddeyo ye nekyogera naye nga honorable zaake tannakyegaana tanaba kukyegaana of course naye ng'okikkiriza bwekimanyi of course nkimanyi kakati ne honorable zaake bwavaayo asobola okuba n'emikutu gye naye nga si yademi waagyo naye akuliko ekifaananyi kye okikkiriza naye ng'ogambye kubanga nakino kikino kankikuwe honorable mwami Museveni alina platform ezo alina zi-Twitter handles ezo naye si yateekako obubaka abeera ne ba handlers tutegeeragana kati handler asobola oteekako ekintu ku mikutu eyo ekyamazima nga kikontana of course alina oguli official oguli official era gubeerako ba handlers gwe wali omulimu gwa Doni Wanyama nga tebanaba muwaguno gwa ebyo ngera ya handling emikutu eyo ogwo honorable zaake alinagondo kakati kyekyo asobola okuba nga handler yakola ebyo owassa ekyo nga bipange kuba gavumenti ya Museveni neno n'okwagala okumujja basobola n'okugulawo omuntu amina teyazage okwezera agambye nti ekyamazima alimbe amaliriza agambe tukunaisigo musomesa okulimba kukkirizibwa
nga bwe tubadde era twogera amazima gali nti tumalina okukyeyagala. For the first time, Honorable, in fact, and disappointing is in your more following a new NRM, but he knows how to talk. He has facts and what. And disappointing is in your Iran and never to is the same. Failing NRM, Ryan Simon, you go say you, Simon, but I was nay, a short cigarette tofu, Fetuja Sigalanga to a song gezo. Tutunulira nti amazima boka kagaveeyo katulinde Honorable Zaake ayogere kubanga bwe bavudde nebogera abakwasaganya abayosise tetwamaliza nga tutegedde dewetu. Njagala kumpe endowooza yo gwe nga ggwe ku mukutu ogwo okusinziira nze ku ndowooza yange kutuuko ekituufu kyo kiri nti Honorable Zaake kituufu yakikola naye ate tetwagala alimbe nga kansala bwagamba alimbe ekyokuba nti omukutu gwoba si gugwe tekijjawo the fact that ebigambo byo onamalira biseera yero anyuguza ebyoluza bamwe kakyaya nyweko olwaliro omunyogovu nesimanyi lwaki naye tukkirize nti ekituufu kyo kituufu Honorable Zaake emisango yo yakikola ate n'ekirala ekyabaddewo yayitibwa finally n'agaana n'agamba no I have no reason as to why I should come. Bobanga ovunaanibwa akakiiko no yaliyo era n'asaba nti yeetaaga yeetegeke enkeera ki yagaana era bw'ajja mu kakiiko n'ateekawo ensonga ze mu kakiiko eyasooka nti akakiiko ako yakasindikibwamu Deputy Speaker Nyinyamukuna. Ekyokubiri ng'aleeta ensonga mu Rules of Procedure za Parliament eraga nti akakiiko ako tekalina jurisdictions kumuwozesa kubanga kakola ku nsonga ezibeera mu Parliament. Tutegeragana bulungi bwana musomesa nti kati ayinagenda mu kooti kakati that's thing happened outside Parliament. Tewali nsonga yonna gy'oyinza kuwozesa muntu ng'ate doketi yeyo tagigwamu ensonga lwaki olaba nti Honorable Zaake yaganya okudda mu bategeezeza omuntu bw'oba era Nowanda bw'agamba mbu amuwagira alimbe ekifo kye tutakkirizamu nga lulimba NRM ekikuggyako omusango si kulimba ne bw'olimba ensi etegeera abantu bategeera bw'obanga ddala yes ebintu ebyo wabadde ebbali w'akakiiko n'obyugira gendayo for the second time kubanga already wabasoma baganda enyenda kudda naye ate n'otajja so kati okuyamba bannayuganda batuwuliriza nze era tusigadde nga tukyogera nga ba NRM empisa zeetaagibwa newankubadde yes muli banno mulinakolaki naye empisa zo zeetaagibwa ate tetunyooma bwe tuba tutunuulidde entebe engule gye twagala okwetikka ate tusooke tukole ku karakita yaffe Zaake si ew'amaanyi nnyo ab'amaanyi babaddewo abanoonyereza ku kibanja kino bakakase batya nti ddala kya Honorable Zaake no essimu ate alina essimu bwe baba nga bakirefutinga essimu weeri naye ngeri ekituufu kyo kiri nti ekibanja kikye ekyo n'omwana omuto akiraba tweyanzege kansala akulira bakansala abadde awangula akaseke tuwumemu katono tugenda kubanga yitudde ne Deputy Mayor ku nsonga za Honorable Francis Zaake Butetu. Osuwa program The Earthquake obunkenke wano ku Fit Media. Batekeye katulu bwama mbu asesa abantu
abeeri ne balonda Bobi Wine. Oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi. Bino si bya kuyimba munnange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. Amina mbakulisayo mwenna tukyali ku nsonga za Honorable Francis Zaake Butebi bingi netugenda okwatiisaako akatusoke tuyiseewo ensonga ya Francis Zaake Honorable ate ebirenga eva mu ddiro tukwate ku nsonga endala zitugenda okuba nga tukubaganyaako ebirowoozo. Deputy Mayor Kansala Kwizera wa NUP w'otwala mu kanso bw'alimu omukkiriza ekibuuzo kibipasa bwakkiriza omulala alimbe omuwagira. Kakati ensonga z'amateeka zanjawulo ndaba yaffe ebintu bya bulijjo nti nasso omuntu aba ne lawyer amuwolereza era nagamba teyatta bring out evidence nti yatta. Kakati bano abasajja b'NRM always bateekaawo ebintu twabagamba omulundi guli engeri gye bafa ennyo okulaba Zaake ng'ava kakiikaawo era ne tubagamba nti kijja ending up nga mukakasiza nti Zaake talina musango oba yayogera ebigambo ebyo oba teyabyogera olwaleero era nakibagamba nti aba sipiika wa parliament outside parliament aba talina ku muntu buyinza era kyeyoleserwatu Zaake we yagenze mu kakiiko n'abagamba bino ebintu nabisaabikiza mu parliament era temunninaako obuyinza mu nsonga eno era oba yeegaanye oba teyeegaanye at the end of the day Zaake agenda kupenga amutalina musango. Ozi nga bano abasajja bwe baggwamu ensonyi nti osobola n'okuwangula ne balangirira omulala mu broad daylight. Deputy Mayor omusango yaguzza ekibanja yakiwandiikako ebigambo ebyo. Ekibanja si kyange si nze Honorable Zaake okugamba nti kikyoba si kikye tutegeera twali wano luli n'ogamba nti Francis Zaake Honorable okuwandiika ebyo ne Deputy Speaker Right Honorable Amongi yasooka muwandiikira kiri nti munawe bali tuwangulira mudaali wadde wali mulema ndine Deputy Mayor banesaba nnyo tuleme kubeera nago wadde oli mulema watugamba wadde okiraiminga nti bakuba amagulu ne bagaganya. That was the statement. So n'otugamba nti kyekyaviirako nalibuzaako nkonyi nakugamba oba oli awo kyekyamuviirako. I remember my statement. Olwaleero ffe siyinza kuwakana nti Zaake teyawandiika bigambo ebyo naye ate siyinza kubeera sure mirundi 10 nti omukutu kugoba ye yabiwandiika. naye era kyenda ku 10 okakasa nti yabiwandiika. No, si kyenda ku 10 kuba siri Zaake naye ngamba bwe nti oba Zaake yawandiika ebigambo ebyo oba teyabiwandiika asigala nga ali safe era nga bwe nabagamba luli nti Speaker alina kuba honorables abo obuyinza nga bali mu parliament. Outside parliament tabalinaako obuyinza. Kati it is upon UCC okuvaayo n'ekakasa nti ddala buno omukutu gwa Zaake oba sibigwe. UCC kyeyakoze kirungi eri NUP oba eri Honorable Zaake oba yakoze kituufu ekirina okukola. Si kirungi eri NUP, si kirungi eri Honorable Zaake, si kirungi eri parliament naye yavuddeyo n'eyogera ekituufu. Of course tesobola kuvaayo ne proving. Actually, UCC yandibadde very much interested mu kupiininga Zaake. Lwaki? Kikyotomanyi. Gino emikutu gyonna n'eggulu byonna bikozesebwa Museveni n'akakundi ke. Naye honestly tebalina bukakafu. And there is no way bwe basobola okuvaayo ne babuleeta obukakafu. Okuleka option eri egikugamba nti Zaake bamuggyeko essimu. Which is also impossible. Lwaki? Kiri irigo.
andi okuprovinga nti si yeye alina wise anti kooti erina okurulinga negamba tugambye azitula naye UCC terina kyekiri kyetugambye ebbanga lyonna tizaake wagaana okujja mu kakiiko abalagira ddala nti tebasobola kumuwuzisa kubanga ng'akakiiko tekasobola nakuyisa kiragiro zaake kuwalisimuze ku mpaka ekyo kisobola kukola mu kooti n'ekirala kyekiri meya kyagambye nti ffe ng'abantu ba bulijjo era wiiki eri twajja wano nga ffena tumanyi nti ebintu ebyo zaake yabiwandiika however mu mateeka waliwo kye bayita you have to be with evidence to prove beyond reasonable doubt kati UCC kyereze egamba ffenna tubadde nga tulowooza nti yazaake naye kati egamba weetaagawo obukakafu obwenkukunala buli musajja muganda zali munyawana obulaga nti ebibanja ebyo byazaake otegedde kati essaawa zino si banamusango okugamba nti si bibye kitongole kya gavumenti kiramba kigambye nakyo tekikakasubwa bibye UCC yagenza okuvayo kola statement eyo nga bagitadde ku nninga ekika ekyawaggulu ekitegeeza UCC yetengeredde teyetengeredde atuwulira tenkugamba bano abasajja bagitadde ku nninga bano abasajja bano bagitadde ku nninga nti twagala kukwata musajja naye babadde balina kyebalina okufuna okuva mu UCC yabadde erina okuvayo kola statement yayo naye okukola eyo statement balabye nga tebakyalina kyakukola there is no proof they can bring out okulaga nti omukutu gwa zaake kyebabadde babasaba so bazzeemu bali bawulidde ensoni kugamba nti kyemutusaba kitulemye bawulidde lwaki oluusi temukkirizaako nti waliwo ekituufu ekikolebwa ate kituufu kyekikoledde kati babagamba nti ekibanja kya honorable zaake kati babina kati kino kankikulage bweki kamwe kakimulage wekifune wooti Mwami Museveni nga bw'omulaba waliwo ebintu ebimusukkako okugeza Mwami Museveni yandagadde nnyo palamenti yonna ebeereyo enaayo naye waliwo ebimusukkako ng'ekyamazima ng'ozze mu Nansana municipality nga Wakayima afunye obula emitwalo 2 naye nga NRM Kasule Ssebunya gumu kakaaga nga toyina mu ngeri yonna kati ne UCC yandyagadde nnyo okupininga honorable zaake naye ekyamazima teyina proof beyond reasonable doubt. So mu mbeera eyo kituzaayo kyetwakugamba nga tutandika obulamu nti zaake oba yawandiika oba teyawandiika asigala nga ali very safe singa yayimirira n'akola statement eyo verbally oba aliwo oliawo singa bamudragiza edda mu courts of law naye bwe bagamba omusajja yateekako omukutu tulina okugenda mu UCC approving nti ddala bugwe UCC terina westanding agamba nti kuba terina proof kakati asigala nga ali safe nti parliament akakiiko tekasobola kumuwozesa one kubanga ebintu ebyo teyabikolera mu parliament ekyokubiri ali safe nti omukutu gwe yakozesa UCC tesobola kuproving nti bugwe oba si bugwe so concluding ogamba otya nga honorable zaake alimbe no le baba tali remains ati asiripe asiripe budde mugezeko sekendi ye mujimanyi eyanzanyo teyanzege kasala kwizira ajja kusonga honorable Francis Zaake Mutebi FDC ekkiriza okulimba neyanze fenga aba P15 era aba FDC tukkiriza mu nkolagana y'ebibiina by'obufuzi byonna ebigamba oba ebitegeeza ensi nti byaludda okuvuganya gavumenti naye kino kantogere kigende ku likoti kuno kwe kulonda okusoose okubeerawo mu Uganda kutyanga tufuna ebibiina by'obufuzi ebingi okutagasiza bannayuganda nga baali basuubira lwaki kujuddemu okulimba abakulembeze babakyakulabirako eri be bakulembera ensi be ogiraba ngeri ku mutendera gwali badde bakulembera nga be bakulembera omanya Sserubaka era ebedde ku mugendo oba ku luguudo ngeri eri kaleweerewe kagwa mwala abali mu baasi mu train bafe kikyentegeeza tumaze emyaka 2 mu mugalo eyatuganja habulwa Museveni nga pulezidenti w'eggwanga
yayimirira n'agamba oli ku nsonga ya Francis Facebook ngijjewo mu Uganda baba yakikola nga president kitegeeza Honorable Zaake talina musango kuba mu Uganda tulina Facebook. Honorable Zaake yakozesa Twitter kakati baba yakozesa Facebook ne Twitter nze ndi ku Facebook aba tulina musango kubanga Facebook tekozesebwa mu Uganda era omuntu yenna akozesa Facebook mu Uganda talikozesa wansi w'amateeka ga Uganda. olikozesa nze sigiina kubanga president yagika omukkiririzaamu simukkiririzaamu naye nakyemalira bannakyemalira kyenva mbagamba twegatte tulumbe twetaase kubanga atukulembera yava mu mulama okutukulembera atufuga yensonga lwaki walabye yagambye n'okwetaba mu kalulu k'ensi yonna okulonda kwa bwasaidi kukita bantu ekiri mu yasa kyekulembeddemu okutta abantu okitegeera njagala tudde ku nsonga ya Francis kyekulaga Honorable Zaake singa mu Uganda wabaddewo bannamateeka n'amateeka ne kkooti talina musango kubanga Facebook Museveni abulwa nga pulezidenti wa Uganda ekijjawo ekyokubiri bwe banga yawandika ku Twitter tukkirize tugambe oli memba wa Parliament baabeera memba wa Parliament amateeka ga Parliament gamukwatira mu Parliament yensonga lwaki mu ssemateeka mulimu akawaliro nti abeera immunity ku kintu kyonna kyakozeseza mu Parliament oba kyafunye ku bulimu mu Parliament baabeerebwe olukomero olumutikibwako nga memba wa Parliament lumutibwako bino ebigambo baba yabiwandika nga Honorable Zaake yabiwandika nga ye ng'omuntu si mubaka wa Parliament kubanga yabiwandikira bwegwa Parliament ensi egoberera amateeka Deputy Speaker bye yalabye nga Honorable Zaake amukyobodde n'agenze mu kkooti butale mpa amagezi agayinza oyamba ensi yaffe Uganda sigawa Deputy Speaker sigawa Honorable Zaake naye nga wansi yaffe Uganda ensonga biba zibalemye okumala nga kisajja kikulu okutuula nga abakulembeze maama w'eggwanga watugamba nti ogenda kubeera Deputy Speaker emyaka 10 obeere Speaker emyaka 10 emyaka 20 nga lona bagenda mu kalulu weesiimye lwe bagenda kakubbira naye nkuwa amagezi genda mu kkooti Parliament erinako obuyinza Honorable Zaake ekyo kyensobola osemba nakyo nsaba osooka omenyawo kiri ekirolo nti bagenda kamubbira sikimenyawo NRM yababbi awagira ki ali mu Parliament n'omubaka wa NRM oyinza otya okuwa obujulizi ng'oyatula nakamwaka ogwo omukulembeze wa Parliament Deputy Speaker ngenda kubeera Deputy Speaker emyaka 10 mbeere Speaker emyaka 10 oba mwagala oba temwagala obukozi kiba kirungi okuba n'essuubi yali tugambye ensuubira yali tugambye ensuubira gaitubi ate naye kitegeeza nzikiririza afuna information yenu kakati kirungi nnyo kyamukisa mulungi tufunye finally tufunye aba PFT FDC naye amasoma gali tunaliko obulungi twaha ebintu twagala nnyo okuyamba atuwulirizaako obusungu bungi olinyo kwegamba paasi oli nnyo okuba nnyo ekintu kyokuba ate nga nkuba kiki kubanga ndaba nti ekiruyi tuyamba munnayuganda alina omanya ekiruyiulwanira n'ekiruyi ate ova ku mulamu munnayuganda alina okumanyisa ekituufu nemoduleta Museveni bwe yali agenda yagendayo lwa busungu Museveni bannayuganda bwe yali agenda musiko mukinala yagendayo lwa busungu nze obusungu obumu mansi yange sukali yagula 14 bamugulira mu Uganda sabuni yagula mu 8 abadde ku 3.5 mwebase Sudan baayongeza bei ya ngano factory nezirinyise bei y'omugati banazire batasagala nnyo kukawo njagala nnyo kusomera Honorable Zaake alimbe talina nsonga emulimbisa omukulembeze talimba omukulembeze talimba nakugambye Facebook mu Uganda nakyemalira yagijjawo kweri Twitter beba kweri
deputy speaker agende mu kkooti kubanga ku Twitter honorable zaake baba yawandikirako bweru wa parliament ate tuwaina bukaka speaker tabikako sebonze notice babanga honorable zaake yawandikirako bweru wa parliament speaker tamunako buyinza wadde olukomero lumuweebwa mu parliament yali alufulumye mwalaba ng'omukulu omwabu agamba honorable omu nti kiddemu nga tufulumye wano wakweru kyeri ategeeza ki baba atogedde mu parliament talina kyasobola mukola kati atogedde ku bwegeeru ku madaala olabe kyetegeeza ki bannayuganda muke mumanyi nti Uganda zinamu omugabo bano abakulembeza be twawa obukulembeze tebali ku mulamwa gwa kutegeeza kituufu kuba ekituufu kyo kiri nti honorable zaake talina musango oba yawandiko kati wandika baba alina omusango oli agende mu kkooti parliament terina kubuvunaanyizibwa na buyinza ekirala tosobola kundeeta mu kakiiko ng'abantu basajjadde omusango kuki ffenna aba PFT tetubikkirizamu y'ensonga lwaki tukugamba nti twawandiika akatabo senga gavumenti eno enkyuka ne tukwata obukulembeze mu gavumenti y'ekiseera aba PFT twakoladde enteekateeka agenda weeri abakulembeze abaddako mu gavumenti y'ekiseera tebagenda kukkirizibwa kuvuga kitegeeza ki betumala okwetaasako bannakyemanyi tusuubira okusaawo gavumenti y'ekiseera era ey'ekitabo okuddukanya n'okukola enteekateeka ebaga ssemateeka waliwo kyolemedde okuyisaawo kyengezaako okuyisaawo eno gavumenti yagwaddamu muganya okugijja mu buyinza yagwadda ensonga lwaki buli kyekola etagala kutagala deputy speaker ng'olina n'abakugamba nti kino kikyamu esookoddewo wali ogambe gavumenti ey'ekiseera kintegeeza ki oluvannyuma lwolakima lyotuvira tetujja agenda kuvaawo nakalulu akaki wano waliwo akalulu mu Uganda buli muntu yenna akugamba okulonda omanya akusibako Museveni tato kabira 26 tetukisuubira abira teyanzege kansala twaha kansala tubi kansala tubi kazo sintro katumuteremu essaala tweyanzege ensonga za Francis Zaake Mutebi atwaza tubega tutunya ku judiciary y'eggwanga Uganda ndowooza buli omu banika mweda kikemwemu then tugendeko ewasha tulabe ki ekiriyo tusobole okubanga ate atuwunzika programu eyo kansala kuze nyanza mukama wange tekikala nina gikosa bulungi nesaba okkirize ngikozese ngaabompadde nsaba tutandike ne judiciary tugenda kutandika nayo naye katono nnyo njagala kutangaza mukama wange okemmala tuyina bulungi nyo naffe tukitegera nti akalulu ennaku zino kazibu okujja omwana kuseera kati mukozeewo ki naye ate bwabadde yeyanjuka yeyise kansala tubbi oba agenda kujjawo atya nzambe gavumenti y'ekiseera egenda teekateeka akalulu kikuwa ensonga lwaki Muhammad Nsereko atagala nebyo gyagaweta mu parliament kikyongera okuwa justification kubanga nti bakimanyi okugina emikutu gavumenti ekyalinako obuyinza ngenze ku judiciary system yona buli lwekyankalana n'owulira ng'omuntu father ajja n'agamba abantu nti bannange mwenenye mukole bwe muti abantu ne bagamba father tosobola tugamba kino nga twakusanze olimu kino bwekiri musa kiba kikyamu judiciary essaawa zino abantu bagirengeza tutegeragana olw'ensonga nti naye eganye okutambulira mateeka judiciary etambulidde nnyo ku ntoli za Museveni ebbanga lyo yensonga lwaki olaba nti abantu tebakyalina ssuubi muki mu kkooti tutegeragana toyinza kugamba nti judiciary ng'okimanyi bulungi nti omuntu bamuteeka ku alimanda okumala emyezi 6 nga talabiseko mu kkooti bamutabuti ate n'osigala ng'okyamuwozesa ng'oliwa judiciary ng'owunzika abantu yoluzibali nolwekyo essiga lyaffe eyo nandibadde bulungi nnyo naye abalamuzi nga bakanyeyihamba abalinga wedda baggwamu abasigadde bakanda benaalemu bamusa kaguma abo bamusa sekaana abo baani bonna
Owinyindo Chief Justice bonna. Amen. Tuyanzanya We wale kusaba dakika yo kangende wa musomesa. Musomesa. Akaso semakadde yagambye nti we balonda judge. Bati balonze mateeka. Wabula baba balunze omuntu ajja okubanga alowolereza amateeka n'asalawo ekituufu naye tebalonze mateeka. Musaba otandikira. Mukyama. Ekyo tetujja kirwako. Omanyi si buli kimu nti tujja kiwunzikanya ku byabufuzi. Affe nga kye tukkiririzaamu nga NRM buli ssiga lyonna lyonna lyetengeredde bulungi. Essiga eddamuzi lyetengeredde. Oli ku kyembadde njogera? Ese. Okay. Essiga eddamuzi lyetengeredde bulungi. Eyayogedde oyo lwaki omuwa ebizibu? No, bano bali defiant. Olwaliro kibakubye nnyo era basembera kyo. Neffe nga ba NRM tujja sigala nga abantu tebawulira ekituufu ate ffe tuli ba silent majority. Kantuseko mu kibuuzo katono. Nsaba oyogere ku ssiga eddamuzi. Essiga eddamuzi lyetengeredde bulungi ssebo era bingi ebirabikako ebikoze. Saawa eno tutwalayo Dr. Baterana ku bigambibwa nti yabuzabuzizza ssente z'omusolo. Eyo gavumenti eyalondebwa abantu, eyo gavumenti etunula egamba omuntu yenna alina okutwalibwa mu courts of law awozesebwe. Ate kye bagambye mbu yalya ssente. Twagala essiga eddamuzi libeere independent awozesebwe era bwe kinaaba kimulidde nga ddala yawuzizankaniza ssente z'Abannayuganda essiga eddamuzi likyasala. Ogambe nti mwagala essiga eddamuzi libeere? No, liri naye twagala omuwaatwa gwonna oba buli kye tulina okukolako liweebwe okuwagirwa kuna naddala banaabavuganya gavumenti. Oyogera ki ku bakanso abali mu kukwatibwa essanjisimu olw'okwogera ku judiciary n'abalamuzi? No, ekyokukwatibwa tuyinza otunuulira nti boogera ku ekyo n'engera bingi ebikibaamu. Ffe nga ba NRM tutunuulira bingi ebikibaamu. Bano abayisaawo ebyabwe nti abakansala abo bayisaawo kino kiba kikyamu era ekyo tukikirizamu nga ba NRM. Tuli ku nsonga za judiciary bweyimiridde. Erimu ku masiga asatu agali mu ggwanga agatutwala. Deputy Mayor, abakwatibwa bo bayitirivu. Tulaba nti kaakati Kanso Semakadde ali mu kuwera ennemba nagwaku kulengeza omulamuzi Sekani. Atwalaba Kanso Mabirizi ye ali mu nkomyo era ensonga zezimu. Bino ebintu bikyabaamu ate kati trend bangi bagenda kubakwata. Bino byonna ebintu ngenda bisamarizinga mu kintu kimu. Ekizibu kya Uganda ye constitution ekwata obuyinza obungi ennyo n'obuwomulembeze president nga tetunnaba kukyusa constitution kumanya nti Okay, nsaba nsonyimu kaseke tuwumulemu katono atukomewo tutandike ne Deputy Mayor ku nsonga ya judiciary. Anything media. Amina, mbakulise mwenna mutusonyimu okubanga akazzeemu ako nsonga za Hassan ne Henry. Deputy Mayor, wadde okyagenda? Mbadde mbagamba nti ekizibu kya Uganda kiviira ddala ku constitution ey'eggwanga era ngenda kisamarizinga nti okuleka nga tukutte constitution yo ne tugikyusa ebizibu nga tukyabirina nnyo nnyo. Wabudira omusajja n'akyemalira kawenkene nga Museveni no constitution n'emuwa obuyinza bwonna bw'alina, yalonda abalamuzi, yalonda akakiiko k'ebyokulonda, yaba kitugenda kusigala ebbanga lyonna nga tukyali bintu bino. Olwekyo okuleka nga turevisinze constitution ne tukendeeza obuyinza bwa president. Olukiiko olulamuzi oba abalamuzi ne babeera nga balondebwa akakiiko akaliwo akali independent. Oba nga bw'olaba interreligious council oba kiki oba oliawo tunaafuna ku buweerero. Naye bino ebiriwo bikyalo abantu tebakyalina bwesige musigaddamuzi kubanga
omukulu abalonda ate ye kivume gye bali. Kakati toyinza kugamba nti omuntu oyo anaalonda abantu ne bafuna obwesiga mu lukiiko. Waliwo omulamuzi gw'oyinza okutunula n'ogamba ono mwesiga mu Uganda ng'alondeddwani ne waba ng'alondeddwa pulezidenti baaliwo Kanyehamba yali mulamuzi naye currently tewali okuviira ddala kw'owinyiddolo paka ku bonna abaliwo. eddakiika eryemwemu N'olwekyo singa nsaba era nsaba Katonda ndabeko olunaku lumu nga tukyusizza ku mukulembeze ng'ate constitution ejje obuyinza obwewa omukulembeze w'eggwanga okubeera nga yalondesebwa. Bino bikyaliwo, bakyakwata bakanso bangi kubanga ekyamazima balaba essiga eddamuzi ate lye liri ddala mu kukola ensobi olw'okubeera nti livugibwa omukulu pulezidenti. Amina tuyanze tofaayo obukulembeze buno atera okulya mwogeddeko. Kansala twa Wanjitaata tuli ku nsonga yo abalamuzi babalengezza nnyo ate ng'ekyamazima bakola kyamaanyi mu ggwanga. Bakyabawa n'ekitiibwa kinene kubanga taata ewaka bw'otandika okuba ebifu by'ennyama oba eby'enkoko ng'abaana beebase kitegeeza abaana ne banakikola ogenda bagonjola otya kyentegeeza ki Naye taata bba abajja ku bibi kyentegeeza ki bannayuganda oli ababuzaabuza wano mu Uganda amateeka gasalibwawo mulamuzi yensonga lwaki omuyita mulamuzi. Abalamuzi b'e Uganda bafuuka baana bakozi ba Mwami Museveni Tihabolo. Bava ku kyabalondesa okusala amazima basala Museveni byayagala. Era yensonga lwaki neebaza omukyala mu kkooti enkulu eyavaayo n'agamba nti ekimala kimala mumpe chansi ndage wennyimiridde ku musango gw'ebyokulonda ogwali emabega kaawo Honorable Kyagulanyi yali atutte mu kkooti. Kyentegeeza njagala mukitegeere bulungi mukyalimu abalamuzi ab'ensa so si babiri bannayuganda mubamanyi bulungi naye ekizibu ekiri mu Uganda si Museveni biri ebintu bisatu. Ekisooka be bakulembeze tulonda, ekyokubiri be bakulembeze abeefuula ab'okuleeta enkyukakyuka nga tebali kufu, ekyokusatu beffe ababalonda twabalekera okuvunaanyizibwa. Naye buli muntu yenna ayagala ssemateeka ebeera ennungi. Ssemateeka ereeta mulamuzi anakolera ku mateeka. Ssemateeka ereetera oya anassibwamu ekitiibwa. PFT ye ansa. mwabayinza oleeta ekiramu Nanti ffe tugenda okuleeta ssemateeka omujjuvu era omujja anakkirizibwamu. lwaki toyamba eggwanga buno obudde simu abalina kati buno obudde nkugambe nti waliwo abalamuzi ab'enkizi era ab'ensa naye gavumenti gye bakoleramu ya nakyemalira akera bukezi nkya n'akugamba njagala kino kuba mwe mutugamba nti okusaba kw'omukulu kiba kiragiro. Eno gavumenti eriwo ku mateeka eriwo ku biragiro ya nakyemalira. Kanyehamba baba asobola okukaaba ng'akyali mulamu n'akaaba mu maaso ga kamera banagana nga mumulaba. Museveni nasigala nga yeebase iwe kubanga takyasobola kutunula mpozi nga bamukubye ekiriso kyemumanyi obulungi ati gyayimiridde essaawa bbiri batakyaliwo. njagala nnyo tuleme kwawukana ku nsonga zitwatuteesaako badala neyanza nnyo neyanzeege ayi kansala twaha dakika ebadde mwemu tugezaako okugitereeza okujjawo kansala kwizera naye tokwata kudde simaba mu kanso otuukayo nati nakugambye nti abalina okukulembera be bakulembera abalina okukulembera ate be bakulembera. so alina kubeerawo alina kubeera nga bakulembera mukulembera wayogera tomuwa omukisa wedangumuwa n'alambulula ensonga kubanga nkimanyi nti kyansebaye. ate yazanye teyanzeege muzikirize nkuliseeyo mwenna ababadde ku ssomero lya Birali bwayise okulaba nga ate tuzzaawo essomero lyaffe ebisulo ebyajja tulabe nga ekyamazima bidda mu mbeera ennungi. Omuliro ogwo gwakwata essomero ne libeera nga ate yajja sijja gamba nti kya ssanyu naye kirungi
tetunnafunamu nti ono omwana yalimu wadde ebiseera ebisinga abaana abeera mu madoomu naati okugenda mu prep naye nga tusaba Mukama atutaase omuliro omungi ogutandise okuba nti guli mu masomero. Ensonga eyo tugenda kuba tukyogerako. Kansala President, tutuukeko e Russia. Uganda tukyalimiddwa okusalawo wetugwa. Ye wagira ogwa mukama wange ekibuuzo ekyo kiri nsonyiwa. Njagala nnyo njagala nnyo tutandikira awo mu nsonga Russia Ukraine. President Putin atwawulidde nti wabaddewo okuteesaganya ne President Zelensky owa Ukraine, naye ekyamazima kiraga nti tewali kyalaze nti waliwo essuubi nti olutalo lugenda kuba nga lukoma. President Zelensky yavuddeyo n'abeera ng'agamba Abarussia nti ekyamazima bwe muba nga mwagala okuwangaala ku nsi kuno ebbanga eddene mugamba abakulembeze bammwe bakendeeze olutalo. Naye ate ffe tumanyi nti Russia erabika esinga ebyokulwanyisa naye Ukraine erabika esinga lulo. Nsaba otandikira eggwanga Uganda tufuniramu wa tukosebwawo. Nga Uganda tetulina we tufuniramu naye tukosebwa tutya twatandise tukosebwa. Tulina Abaganda baffe banyinaffe abali mu Ukraine essaawa zino. Abantu abo manyi abasomyeko tutumanyi abantu abali ebweru w'eggwanga lyaffe sente meka ze bazza mu ggwanga lyaffe limu abazikyenisa okuva mu dollars okujja Uganda okuyamba ku bantu baabwe. Lwaki ogenda ndi abasomyeko? Kugamba olya kyentegeeza okutegeeza abategeera economics waliwo omuntu atamanyi foreign exchange kakati mukama wangeggwanga kubanga bannaffe bangi bali mu Ukraine badde bakola sente baweereza famire kati embeera y'olutalo tetufiirwa. However, njagala kutunuulira ensonga zino in depth okukola analysis eri critical. Timwami Putin alwana naye ng'alwana olwa interests za Russia. Era nze nyinza kyogenya nakiwandiikako n'emikono kutu gyange. I hate Putin's dictatorship, but I admire and I like Putin's nationalism. Akiyambeko akulaba. Akiyambeko abatulaba n'onalibwe twaba omutwalidde. Bwana Putin akozesa nnyo bannakyemanya naddala okulumbeeza ensi ezimwetoolodde. Okyawa nnyo bannakyemanya bwakozesa okulumba ensi ezo okuba nti Russia yensi ennene erina ebyokulwanyisa actually yensi esinga nuclear warheads mu nsi eno erina kakala plus esinga America 1000+. Kakati omukulu oyo bw'akikola alumba ensi zino ennaffe ezaali edda ezaali ku ye ezakola nga Soviet Union n'azirumbagana ayagala okweddiza amatwala. Naye mu mbeera mwakikolera yawanakyemalira. Wabula ate njagala nnyo omutima ogwo Putin gwakozesa ogw'okulaba nti akikola si ku lulwe ku lw'ensi ye Russia. Lwaki? Nti ensi ezo ezeetoolodde awo America jjukira ye yasooka okuzikutulakutula. Era naye olw'ebigendererwa byayo tutegeragana. Era y'ensonga lwaki olaba nti America eyagala nnyo controllinga ensi ezo ezeetoolodde awo ebeere nga yezikola naddala gy'okweyo yonna America ebeere nga yezikwatise bweti muki kubanga America teri mu Europe. Wandibadde ogamba lwaki efanyo ne kusemazinga atali waayo. Naye olwokuba nti nayo eprotectinga interests zaayo zeyina mu nsi ezeetoolodde Russia okuba nti Russia tebeera kirimegga. Kubanga Russia singa akanegana n'akapitalinga Ukraine n'akapitalinga Crimea ko yagimala dda Belarus ye ogenda okulaba nga Europe agenda gikola ki America kyetaagala. Tutegeeragana ensonga lwaki olaba nti America efiirawo nnyo n'okuyingiza Ukraine mu NATO. Ate nga Russia egamba ono wayingirira mu NATO kitegeeza baba basobola okwegatta. Manyi etteeka lya NATO ligamba bw'olumba member country ensi ezo zonna zeegatta ne zikulumba. Njagala omalirize. Ngamaliriza kyekiri kyenkugambye nti Putin enkola gy'akolamu emirimu byannakyemalira era tugivumirira. Naye ate
Putin bw'otunulira ensonga ezo okuzisensula okugenda munda naye ayagala ensi ye nga Russia interest zayo zibe protected okwejja ku America. Njagala okukuludinge bwoti Uganda okusirika ekoze kyamaanyi. Kakati Uganda okusirika kwayo kwongera okulaga obunafu bwa Museveni. Watugamba wano nti NUP weesirika kemaanyi gayo. NUP esirika ku nsonga bwezi n'ensonga ezivaayo ezo ezikulaga ekisooka kikulaga mpuliriza NUP era NUP yavuddeyo dda neeraga sayidi yayo ate ng'olaba kibiina tekiri mu bukulembeze tetuvumirira ekitta abantu Putin kyakola naye ate twagala nnyo omutima ogwakoosa okuzimba eggwanga lye kubanga n'Amerika tebanyamba Ukraine nti baagala nnyo Ukraine baagala interest zayo okubeera nga zikoze eki maliriza nga nkugamba we nti mwami Museveni kino kyayongedde okumwanika n'okulaga ekiboggwe kyalina olw'okusirika kubanga nga pulezidenti w'eggwanga abadde alina okuvaayo n'alaga talina amagye wano tewali magye gayinza agenda mutala alina LD kangene wamusomesa ensonga za Russia. Yes. Njagala nnyo gwe nga wa NRM. Uganda tuyimiridde wa. Mu ndowooza yange omuntu ali entitled not to comment. N'abeera talina kyakomentinzeko atwala ekiseera asobola okwetereza. Okay, kati katulinye ennyonyi. Tuli Ukraine. Kati ekituufu kyo kiri nti kyetuvumirira Russia kanjogere mu kamera kyekola si kituufu ekyokulumba Ukraine ekyo kyo mu ndowooza yange kikyamu nnyo kikulu kinaakyo ffe nga Uganda tutandise okirowoozaako tukaaba ne bano bannaffe abavuganya gavumenti kampiseewo ensonga waliwo ampulizaawo wekitiibwa neziteekamu nekitiibwa ampulizaa tutandise okirowoozaako mu mbeera nti tulwana nnyo nga NRM ruling party ebintu bistabilizinge ebintu bikakkane prices zirinnye kanaye tugenda sigala tulozaawo azilongaza olutalo lusigadde lugenda mu maaso amafuta ya so nsonga nobudde bwange bannayuganda abanooku tetumanyi kye baagala naye amagezi gempa oba oliawo nandyagadde kuba amagezi Putin owa Russia mu ndowooza yange kubanga owa Ukraine tulaba omunafu anyigirizibwa ow'amaanyi katika moderator nsaba omuzikirize biseewo ku ky'ow'amaanyi kubanga otta ensiri naye okozesa nnyondo. President Putin, I know you understand English. Sincerely speaking, negotiations taking place, you respect them. Don't hit a bed bug with a hammer. It's too much. Negotiations can go on, respect them, but really it's too much what is being done in Ukraine. Yes. Okuvunula. Kakati kyebaddengezaako okuyisa President wa Russia ekimala ensi kyogikoze eya Ukraine. Olowooza kiki ekirumbisa Russia okugenda mu Ukraine? Russia erina ensonga zaayo nga yo sijja obudde tekujja kumala naye erumba olw'ensonga nti erina ensonga zaayo nti newankubadde mu mbeera yonna yinoza okuba n'ensonga zo naye ate bulumba obunafu tujja kulina kiseera nabano bavuganya gavumenti Ukraine ogiwagira eyingire NATO. Yes, njiwagira kikulu kina kyeyingire NATO ekiyambe mu mbeera nti esobola okubeera nti efuna amusomesa mbadde nkweyanza nnyo okuwulaze ku basajja bano ogoberera ebigere maaso mu ggwanga njagala nnyo tulabe Uganda standi yaffe okusookera ddala
olwaleero omusomesa ayogeddeko ng'ali human kubanga wabagamba nti Russia ekutte ennyondo ekuba ensiri nga bakwata abaana b'NUP abatalina wadde akasaale ne babakuba ne bafuluma nga balina enkovu nadda wano n'awaga n'agamba kyekyo yandibadde afuna omutima gwekumu agamba ekiku ne bakikubisa nnyo ne babanga bakwata abaana abatalina wadde akasaale anti nze ndi musomesa I'm referring to what you're saying. Simanyi gye yasomera naye wetudda ku Uganda ne Ukraine atumanyi bulungi nti olwaleero ekikubisa Ukraine yembeera yayo olwokubeera ntiyagala okutuyinga nato ngaakunera okuzira bagambye wano waliwo conflicting reality nti bw'otunuulira olwaleero Putin kyakola omuntu yenna ayagala eggwanga lye kyeyandikoze olw'okuprotectinga interests z'eggwanga eryo ekitali wano waffe naye kati ate ne tukivumirira obaolyawo no this is my thinking nsaba on protecting ne tukivumirira nti wadde nga oyagala okuprotectinga interests z'eggwanga lyo olina okubeera considerate eri omuntu wonna owawansi kuba bw'otunya abantu abafa mu Ukraine ekyamazima tulaba obulamu obugendera obwereere nga Uganda obutavaayo kulaga standi yaffe wawe tuva tulabyeko mutabani w'omukulu ono yali e Rwanda juzi ngaali mu negotiations mutabani w'omukulu kyekikulu anti oyinza obutamutegeera oyinza okwogerawo tubera nti command of land forces avuddeyo okuva olutalo lwatandika yagamba nfiira ku Russia ate akontradictinga mu somewhere somehow kakati okusirika kyongedde okulaga Uganda obunafu NUP bwesirika gabamaanyi gabamaanyi Uganda bwesirika buba bunafu Uganda nsi NUP kibiina bintu bibiri byanjawulo kakati mu kusirika essaawa eno Uganda ebadde erina okuvayo neraga standi yaayo either n'ovumirira ekikolwa ekigenda mu maaso oba n'ogamba mpagira ekikolwa ekigenda mu maaso kakati awo lwakuba nti abakulembeze betulina bannanfuusi ebintu ekisinga tajja kuvaayo kulaga nti ngwa wano oba wano wabula abeeraawo so Uganda yagala ekoleki eveeraga estandi yaayo kituyamba olwalero Uganda bwevaayo nevumirira Russia for example Russia tetukkiriziganya nabyokola kuba abantu botabali binose tumanya standi yo actually amawanga gano buli lwogera wadde Uganda nafu ku Russia naye era buli eddoboozi lwe livaayo mu ggwanga abantu bano kibawo okwegulirira n'oboolyawo ebiteme omuntu bw'osanga ng'awoniiza eggolola nti sikusanga wano Henry ajja Henry ayinza obutajja naye yawula okuwoninga n'okukola comment sigambye nti Uganda ekwata amagye egende Russia oba etiisetise Russia nti tokikola ekyo ebiteme omuntu wagamba nti eggolola tanziramu Henry n'addamu era okireese bubi my statement is tuveeyo tuvumirire okuvumirira kyanjawulo n'okutiisatiisa so okugamba kyokola kikyamu tukulaba kyokola kikyamu naye okugamba nti toddamu kukikola awo mba nkomandi olowooza gavumenti tekoze kiri okusirika obutatambaala basajja talina kyekoze ekyo kyekugambye nti kira omusomesa toyogera walaze dastandiyo walaze dastandiyo si gwe gavumenti kakati anti ndi mukuddamu ate apa information so kyekyo kyendi mukugamba nti mu mbeera eyange Uganda yandivuddeyo neraga standi yaayo si mu mbeera yakutiisa kuba tesobola Russia kyemukola tetukkiriziganya nakyo oba oliawo negamba tuwagira nnyo Russia kyekola netumanya standi yaffe nga Uganda temukivumirire wenebeyo nvumiridde kusirika kati weneeyogera kisingira kyenayogera nga tayasamye
Amina tweyanze esawe nasirize temunawukamula buli lwobawo nga tukyasobola kuyimirango omusajja noyogera Russia egamba Putin yavudde naga teri agenda mwemiriza mutuufu musobiri naye guno musango neguvunaana nnyo Ukraine omuyala tebamulaga mmere yamanya nti ssaawa yonna Russia agenda mukuba n'agaana okukola ekisooka okuyingira NATO eyali ansa yo yekka tulabye olutalo nga lubindabinda China ebadde ewagira nnyo Russia kubanga bonna bannakyemanyi naye Russia bebaddeko ebifo oba obusi obwa paati zeetongoza ng'ensi China yazze paati kubanga China erina nga Hong yagala okwetuka ku China bawagira muterere kigenda ne Hong Kong bwetali egenda mu lutalo obuuzizza deputy mayor nti okusirika kiraga amaanyi mu NUP n'agavumenti ku Museveni kiraga buna nti nakugambye omuntu alina okukulembera aba yakulemberwa omuntu akulembera yalina okukulembera kireeta obusa ekituufu kiriba ekiti kyamazima ffenna tukimanyi abazannya ebyobufuzi n'obukulembeza omuntu okusirika kabonero akalaga sayidi gyako kuba mu byobufuzi nsobola okubeera nga ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa NUP nenzita omukago n'owa NRM benkusanga eruweero tonvumirira tukiraba ebyobufuzi ebizannya mu Kenya oli najja mu paati y'abaluwo n'atabako mu luwo olina gwavuma kitegeeza awagira oba omuluwo ali mu kifeeka okusika kwa Uganda kulaga nti ewagira Russia kubanga Russia nakyemanya ne Museveni nakyemanya Museveni mutemu aliko gatta abaana b'abantu kyogambe koko jatta abaana b'abantu yagendayo bayise mateeka tugende kusobola Russia nkubuulira ekituufu Museveni kyakola Russia kyekola tulina paalamenti yalina okukkiriza amagye ge Uganda okugenda e Congo yagakkiriza tuli Russia kati tugenze Russia Russia yakoze ekintu kimu Putin n'agenda n'akuba Ukraine nakati yakyakuba naye ng'okuba abantu nga tewali na musango gwe bazizza ensonga lwaki baba abantu be Russia nga beekalakaasa bavumirira president ekyabakulembeza bali kigambye abantu nti Russia kyakola kibi basirise babuuza nti president kyakoze okusirika tatulaze sitani yalagazadde okulaga bwabo awagira Russia kubanga omwogezi w'amawanga oba w'ensi ezitwetoolodde yavudde n'alaga sitani n'akugamba Russia tukolagana naye bulungi ne Ukraine tukolagana naye bulungi ani oyo omwogezi wa kibodde mutwe omwogezi wa minisitule y'amawanga ageegeezi mu ggwanga omumyuka wa minisita omubeezi wa gavumenti bakuba ebyeru okero yavuddeyo n'alambika bulungi nti Russia tukolagana naye bulungi nnyo naye Ukraine tukolagana naye bulungi kitegeeza tebaagala kunyiiza mukama waabwe Russia kubanga wano bali mu kuvuga nga bafugira mu wansi wa China ne Russia ffenna tukimanyi bannakyemanyi bafugira wansi wa Russia na China tosobola kuvaayo n'ogamba nti Ukraine mukuba yabwereere kitegeeza nti America gy'oba owagidde kuba America tekiriziganya ne Bungereza tekiriziganya kuba Ukraine kikyentegeeza kiteri nakyemanyi asobola kugera omutwe kugamba nti mpagira Russia alina sirika yongeri Russia atimanyi kyolumwana waffe kibyo protecting our interests zensi tugende maaso nsi ng'oli mukutta baana b'abantu ffenna tukimanyi nti Ukraine kyeri mu kukola yeetaasa naye naffe naye kigikubya kulwawo kuyingira NATO kuba singa yalinda NATO singa baakubye edda Russia singa baagikubye oba Russia yenna nti yalisituse kubanga ekisitula Russia ogendeere kimanyi terina busa kyentunzika nakyo nzomera Russia okwagala okutulugunya n'okusalirawo nzeebitungo kubanga wano mu Uganda omuzadde abakyakulabirako bw'obanga oli muzadde n'okula ebyokulya by'abaana bo n'obisanga obutwa baffe kubanga amina
Toyanza nyo toyanza. Information zinyingi ne bale obudde bw'okukote. Second zoze mai. Second zoze ziringasa. Ngenda kubizeta mu nsonga. Second asatu. Njagala kuuza banatwa. Nze moderator. Amini yago abayindi wano. Katono nnyo. President Amini yago abayindi wano. Lwaki mubira nti kibi? Naye kyali kirungi. Anti nolitagobye bantu bali mu nsi. Anti kyekyo. Waliwo presidency. Amini yago abayindi wano. Kubanga essaawa zino musinga talina wantu atasobola kuga bodaboda ejaago okukola ensonga eriwamugambye Damani Putin kyakola okutta abantu kikyamu kubanga tusuubira nti yandibadde alumba balabisezezaawe nazikuba okiwulira naye bwakuba abantu naye ensonga atatola nga bateesa ngafa abateesa nawe nsonga nyangu ndi mukulembeze mwana ono omukulu olwali